Wetogera kati ate ng'omukyala Olivia Lutaya ono nno nga yakasumatuka ekkomera ate omukulu Balamu abayagala kumuzza mu kkomera. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti omukulu Balamu agamba nti omukyala Olivia Lutaya alina okudda mu kkomera kubanga yamenya endagaano gye baateesaganya naye nga bagenda okumussa. Era Olivia Lutaya ye yalema okukkiriza ebyo Mwami Museveni awamu n'abantu be bye baali bamugamba. Bw'atyo n'agamba nze siva ku mulamwa gw'abantu, pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yambeereddewo ate era ne famire yange, so sobola kukola nsobi yonna yakuddamu kukkiriza nenzikiriza omusajja oyo okuddamu okutukozesa ensobi nga bwe yatukozesa ensobi mu kusooka. Era bw'atyo omukyala Olivia Lutaya bwe yabigaanye n'atandika okudda mu bantu era abadde akolagana ne His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ate ensonga egendedde ddala kufuuka ndalamuko. Era twongera obategeeza nti kati tutambulira ddala nga bwe tulina otambula. Uganda yaffe etambulira ddala nga bweyina okuba nga etambula. Twongera okukkiriza baganda baffe, mikwano gyaffe, nti nga bwe tukwataganira ewamu era nga bwe tutambulira ddala ewamu, ffe abalina ekyenjawulo ekigenda kuddamu okutambula. Uganda yaffe etambule, bannayuganda bafune ekitiibwa era tukomewo. Olivia Lutaya twongera okutegeeza muganda waffe nti gbeera mugumu. Bano tebakutiisa tebakutiisa bano tubamanyi nti bo bakozi ba ssente, baagala kutega Mwami Museveni katego, naye ate munaye balabye nnyo kubanga akatego ke bagambye omutega ate bo be bakaguddemu. Tulina okukkiriza nti Uganda yaffe ng'eri wamu era ng'etambulamu tujja kuba ab'enjawulo era n'eggwanga lyaffe libeera ery'enjawulo ebbanga lyonna. N'obusimu n'akasimu obusima alo Uganda, alo Uganda. Tetugenda bannayuganda kusiruwazibwa, tetugenda kusiruwazibwa. Bino bwe tujja ne tubyogera abamu temwagala biwulira. Era mbagamba, wuliriza ebigambo bino. Munnayuganda teweebuza magezi. Waliwo n'ababaka mu Nuupu ensolima, waliwo n'ababaka mu Nuupu nga nsolima, waliwo ababaka lisiti yatambudde. Mwekulu Beeseeyo n'empuuga ne ba DP Buloko ne mulowooza tetutegeera. Najja wano ne mbagamba, Pulezidenti Kyagulanyi n'ayita olukiiko lw'ababaka ba NUP e Makerere Kavule. Abajja twabalaba, abalala mwali luddawa. Kati waliwo ne lisiti eyafulumye ng'eragalwa abaasonda aba DP Buloko nga bagenda. Neffe tetubayinaako buzibu, muli baddembe okgenda. Kyagulanyi eserefu made. Katonda yamuwa era tagenda mujjako. Kati omusiru yenna njagala essaawa zino olutalo luno mulutulekere olw'okuba abasajja bano bakomedians bakatemba Lukwago n'olinnya ennyonyi ozze Kenya kunona pijama, ogenze kunona pijamas noloza ensi tetegeera. Muli awo akabiina mwaggulaggulawo dde ebibiina by'obufuzi. Abantu bazize ekibiina kyammwe tebakitegeera. Muli mu katemba naye Dokita amaanyi ge yali alina gaalagawa. Bannayuganda muli babi, bannayuganda muli babi, bannayuganda mukyawa bubi, bannayuganda mukyawa bubi. Ne bakwata Dokita Kano bamukwatidde Kenya n'otalabayo yadde muntu ajja ku kkubo. Bannange, Katonda abwakuggyako amaanyi abaakuggyeko. Ne batuuka n'okuleeta Martha Karua ne musigala mu nnyumba zammwe. Ku intaneti tewali ayogera. Besigye nga yabalwanirira, Besigye nga yawuuba bugalo. Bannaye yaleeta Kyagulanyi wabuusa bannayuganda.
oba Kyagulanyi abantu wabateeka mu nsigo ki oba wakubakuba mu ddagala ki oba owa diaspora gamba ndeka abo mbalaba bali mu comedy awe tutuuse olwo Kyagulanyi bano babikweka Nambooza ze amatize eggwanga Bassemuju boogedde bagenze beekalakaasizza naye nga bannayuganda bagamba nedda ffe twagala Bobby ffe twagala Kyagulanyi abasajja baatuuse ne ku extent egenda ku musawo Omuganda ne basunika eddagala awo ku kooti maasha abantu bajje wabweru tewali olabawo Ingulidi Ssemuju ne Finito mubalooya ne muleeta Finito ne Finito ali wali agambe 5 kati Finito anonya comeback neffe tubagamba owaffe gwe tuwagira gwe twagala tetwagala agende bamusibe ebyo bakole biki byakola by'amazima yatubuusa yatuwa mindset esoma nega nedda Lukwago agenze nona pajamas naye nedda Lukwago oyo Katemba mwe tagenda kukola nabagambye kye babala besi gye bagenda muta mu Gwakusatu awo Gwakuna tuyingira mu kalulu bye babala tibanaye mulaba naye ekibiina kyammwe mugenda kitambuza mutya Smart PPF ebigambo tebikwatagana tebyogerekeka tukyababuuza ebibuuzo biliyoni lwaki zaatuukira wakkano kiza biliyoni za sente lwaki zaatuukira wakkano kiza ebyo tebasobola byogera era tebasobola biddamu naye munnayuganda akugamba weegendereze bannabyabufuzi politicians are dense kati Nambooze script eno gyamujuulire kati mulaba script ya Nambooze eno bamugambye kati kuba wano bamugambye kuba wano naye nga bakubamu balaba kati laba Katemba abadde ku kooti laba ne banne bana abantu bagwa Uganda mukyawa bubirindako laba omusajja awuubye naye nga awubira bakulembeze eri tewali bantu Museveni tukiraba laba Ingulidi come back in aja laba comedy comedy ono bw'omulaba kati ne Nambooze yamuyingiddemu bamutemedde akake owa Nambooze muwulire ulira Nambooze ulira era singa basituka mulundi gumu ne bajja mu NUP abo balireseewo akakukutano omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala because singa abantu abo bonna be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP walizeeyo imbalance ey'amaanyi because boba leaders obo baze bakulembeze bawutunambalinga abakulembeze ba NUP NUP erina ba members bangi naye ba leaders batono kati singa okola genesis nti Besigye wuyo asimbyawo layini Besigye Lukwago ne obalaba bano Besigye bano ba Nambooze bakyamwogerako nga presidential ba candidate biki naye tubagamba mujja kufiira mu kintu kyammwe ono comedy abadde ku kooti maasho right nawe kintu kibatuddemu Martha Karua yazze olaba Martha Karua yazze ng'amanyi omusajja amaanyi ayina ne mujja kiwulira ekyobugagga Kyagulanyi Robert Ssentamu kyayina bantu na Katonda mwe bano mubaleke oba bakozeseza state oba bakozeseza ki tebalina we bagenda kuku tebalina bannayuganda eno wansi batugamba nayo bakasakasi w'abano abasajja balina emifitina balina emitima bagala fiira ku opposition baguddewo akabiina kaabwe
bafune ku babaka ba parliament balye ssente mu parliament era kye babala era nkugamba aliwo endagaano Ssemagando finito gye yasayininga ne Museveni finito Mathias Mpuuga ne bamuwa endagaano y'okutta Kyagulanyi naye ebyo byagaana abasajja kati bali ku kapasite balina ssente bamukaaku bonna balina ssente nga mission yakukuba Bobi Wine era ssente zino zaatuuka zezo zibawaako Moses Bijirwa zezo zibawaako Kabuleta zezo zibawaako bamukaaku zezo Mpuuga ne ttiimu ze batambuza nga n'olutalo olwasembyeyo waliwo ababaka babiri aba NUP benajja n'enjogerako okuli Medali Lubega Sseggona akali amaggwa emabegaawo bayina zi meeting nga zitula ku popopo nga banoonya hawu ngeri ki gye bakuba Bobi Wine nga tebagiina Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yayolekera ebitundu by'ekisolo ne bagamba nga balowooza bisoboka ne baagala okumutta nga tekisoboka ne baleeta etteeka lya Ssennyonyi nga baagala kumujja mu parliament mulowooza lyabulirawa etteeka lumu biru yabulirawa bagenda okulaba Katonda waffe akola mbagamba ebigambo bino era bano abasajja mugenda kati babadde basawula Bobi Wine abeere ku kooti bakubye obusimu Bobi Wine abeere ku kooti Bobi Wine bwe yagenda eruzira president waffe ne bagamba tumuyina nenga mugezi kuba yeize leader abatunulira ati n'abagamba amaanyi nze nga yina ekyo ne kibanuguna ne bawuliranga bafa Lukwago ayimirira walinga Lukwago nkugamba ebigambo bino twaleeta mu banda ono twaleeta mu banda tetwamanya amasanyalaze gye gava toyina woyiza tapinga mumuvumye basalamu musumba ne bavuma bani mbagamba Namboze fete twetaaga bajje twegattako mmwe bemuli eyo gondi biki Namboze bonebuza amagezi nawe nja kuyisaamu eggaali bino betuli musikatemba we need our man Kyagulanyi Robert Ssentamu era mbagamba bannayuganda mwegendereze ono comedy muwandiike mugenda kulaba TV munamateeka Mathakalwa agenze wa Chief Anthony munamateeka Mathakalwa nenga Kalwa dala temwina lawyer abadde asobola kweyimirira kujja beesije mu kooti mutuweemu eddakiika 2 mulaba saakaasi bwe muteekawo Katemba ne bannayuganda balaba bannayuganda Besigye twakwagala Besigye twamuwagira Kyagulanyi yagadde Besigye Kyagulanyi yagadde FDC ne bantu mmwe temumwagala Bobi Wine okuva lwe yajja n'alonda abakulembeze mu FDC n'abawa ebifo bassemuju kassemuju okuva lwe kabeera ku opposite tekalinyangako ku Kavule tekalinyako nenga bamuwa ekifo president n'abasembeza abalaga Uganda empya ne basirumu abasinga munoonya bifo basirumu munoonya bifo n'obatunuulira Kyagulanyi simulabe wammwe Bobi Wine simulabe wammwe yajja wadde mbasana okukyusa eggwanga n'abalekera ekifo nga Uganda etambula kubanga ye none yaffe y'abageto yuti naye lwaki buli kimu akibalaze bantu mmwe ne mwebuza amagezi Kyagulanyi n'ayimirirawo Bobi Wine ayimiriddewo mu nsonga zonna ng'abalaga omutima ne abasajja abazibu Besigye Kyagulanyi olwakwata bw'ati n'atandika okukubirawo ebyakalulu nedda nuga musajja ono kikyavuga mwanyina zeriita kalungi nkutumiddeko nogamba kikyavuga bawadde abavubuka mu ggeto eri mu nkere Makindye ne babawa ssente bajje ku kooti balabiseeyo ne bagamba nedda buli muvubuka bamuwadde emitwalo egyo 2 abavubuka ne bagamba nedda ffe twagala Bobi abavubuka b'omu nkere tebazze baganye Bobi Wine ayina ensigo gye yasiga mu bannayuganda bamwagala ku mutima buli lwayogera ensi n'esanyuka social media yazira abasajja tewali aboogerako gwe mubadde mukimanyi nti ali mu kooti bwe musaaga
social media kati ebintu bino njagala mu bitunuulire. Abasajja bali eyo bafa, abasajja bazanye script mu Uganda diaspora. Wakiri aba UAE bali ekalakasiza, wakiri ab'Omaani naye pe Winnie Byanyima akitadde ku international scene naye pe. Mbwate musajja bamukute ne pistol 2. Mbwate kati tukoze bwe tuti tukedde wa Irene Mulyagonja Lukwago bazanye comedy ne bana mwani ali basonyiwa. Nze mbagamba ebigambo bino wetulaga wazibu gwe muna Uganda kikakatako okulwanirira ensi yo. Ba politicians abasinga they are dense era badde bali ascent kubuzabuza abantu. Fatu ugambye bana abantu obalaba right now batuwidde kapate kaabwe tuyimusiza kapate tudde ku bwa leader of opposition bye balimu bampuuga bonna bazimbye embuto. Kati mpuuga yagenze n'agwamu